Okay, live and direct n'amawulire agakagwawo gwe ssebo bannya bantu watching. Thank you so much okuba ng'oli naffe. Oluvannyuma lw'okusibwa ng'amaze emyezi egiwera ng'ali mu kkomera, amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Waisswa Mufumbiro ng'ono yeesimbawo ku kuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Nakawa Division. Ekkooti emaze n'emwejjeereza omusango gwe yali emutaddeko. Alex Waisswa Mufumbiro kw'ossa n'abakulembeze ne bannankyukakyuka ne bannakibiina kya National Platform abawerako bakyatemeza mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okukwatibwa abakuumaddembe. Bwe bakwata Alex Waisswa Mufumbiro bamussaako omusango, emisango gyali ebiri. Bamuteekako omusango gwa unlawful drilling nga guno guli mu Kawempe Court Magistrate. Then ne bamussaako n'omusango ogumanyikibwa ng'ogwa inciting violence. So, olunaku olwaleero ekkooti evuddeyo n'emwejjeereza. Mu kiwandiiko ba mu posti eteereddwa ku mukutu gwa National Unity Platform ogwa X bataddeyo posti nga bagamba nti today Nakawa Chief Magistrate Court dismissed the case of inciting violence against our deputy spokesperson Comrade Alex Waisswa Mufumbiro for lacking of jurisdiction as pointed out by the legal team. Waisswa now remains with the ridiculous charge of unlawful drilling at Kawempe Magistrate Court, together with other comrades who shall overcome. Ekiwandiiko ekiteereddwa nti olunaku olwaleero omukulu amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Waisswa Mufumbiro bamwejjeereza oba bamugjeeko omusango gwe bali bamuteekako ogwa inciting violence. Alex Waisswa Mufumbiro right now akyali mu kkomera nga tannabavaayo, asigadde ng'awerennemba n'omusango gwa unlawful drilling e Kawempe Magistrate Court, kw'ossa n'abalala nga Edi Mutwe, Akirewo Kivumbi, Smart, Gaddafi n'abalala bangi nnyo abaakwatibwa ku nsonga eyo. Olunaku olwaleero ekkooti emuggyeko omusango gumu, ekitegeeza nti asigadde na gumu. Alex Waisswa Mufumbiro twogerera essaawa zino, musajja wattu yali yeesimbyewo ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa Division eya East. Mu kalulu ako kwaliko abantu bannya bali beesimbyewo, era mu mawulire agaavaayo Alex Waisswa Mufumbiro yali aleebya banne waggulu, naye bannayuganda ekyabakuba enkyukwe enkeera we baali balangirira Ruhindi eyali agambibwa okuba nti yali mu kyakusatu gwe balangirira. Ruhindi ono yaliko omubaka wa Nakawa nga tebannajawulamu yonna mu Parliament, era n'aggyibwayo omukulu amanyikibwa nga Kabaziguruka. Bano bombiriri Ruhindi ne Kabaziguruka baali mu race nga babisanya ne Alex Waisswa Mufumbiro. According ku bantu b'Nakawa bagamba nti Alex Waisswa Mufumbiro yali aliidinze ng'addiriddwa Kabaziguruka nga Ruhindi ali mu kyakusatu oba kyakuna. Wabula ekyabakuba enkyukwe baamala ne balangirira Frederick Ruhindi ng'omubaka wa Nakawa Division East. Amasasi ganyooka, abantu abawangaalira mu bitundu by'embuya batugamba amasasi ganyooka ne kafyu yaliyo. We twogerera essaawa zino, musajja wattu alwana kulaba nga ava mu busibe bw'alimu, oba oliawo addemu yeeteeketeeke, yeekumeekume, agende mu maaso n'embeera. Ono y'omu ku bannakibiina kya National Unity Platform bemmanyi abali gumite nti ye toyina kintu kyogenda mugamba, nti ye yali yasalawo era ng'akyogera lunywe nti ye tiketi yasaleemu wanuwe
teri kudda mabega. Otwogerera essaawa zino bakulembeze bangi abaagudde mu kalulu abasazeewo okusisinkana Yoweri Kaguta Museveni. Oli yeebuuza singa Alex Waisswa Mufumbiro yabadde tali mu kkomera ng'ayina eddembe lirimukkiriza okwogera essaawa zino kyandibadde kitya? Remember, yamyuka omwogezi w'ekibiina era Alex Waisswa Mufumbiro waali bassebo ne bannyabo Joel Ssenyonyi oyinza n'omumala ebbanga nga tomuwuliddeeko ng'akola emirimu gy'obwogezi because ekibiina kyalonda deputy ow'amaanyi nti asobola n'okwerabiza main. The fact that spokesperson w'ekibiina Joel Ssenyonyi ate nga ye leader of opposition emirimu alina mingi, ekibiina kyalonda Alex Waisswa Mufumbiro okuba nga amumyuka omulimu gwe tukkiriza ffenna nti agwexecutinze bulungi nnyo to the fullest. Omusango ogwa unlawful drilling ffenna we all know these are trumped up charges era kyannakunyera kyewuunyisa nti ebbanga lye bamaze mu kkomera nga babaleeta mu kkooti ne babazaayo, ekkooti tetuulanga kubasalira musango because right now ebbanga lye bamaze we would expect okuba nti singa bagamba balina omusango baaguzza nga balina n'obujulizi bandibadde right now babasalira dda oba oliawo nga basaavinga kibonerezo kyabwe kiggweko, naye they have spent months and months babaleeta mu kkooti we babazaayo we bakola kino we bakola kiri okubalemesa. We bwakwata Alex Waisswa Mufumbiro yavaayo n'ategeeza nti emisango gino gye bantaddeko abagiri emabega be bamu ku abo abantu abavuganya nange mu kalulu k'Ennakawa Division East era n'abagamba nti bano bakikola akagenderere kumulemesa kifo ekyo. And of course abasinga tutandise okiraba because singa Alex Waisswa Mufumbiro yali ku ground I don't think nti baali basobola okumubba era n'okuba nga bakyamuleseeyo kyemmanyi bakikola kagerere because tiimu eyali ekulemberwa Kato muganda wa Alex Waisswa Mufumbiro Ennakawaawo yakola omulimu gw'amaanyi okufeffetta akalulu in his absence era nkiwa nti ne DRFMs zaabwe bazirina balindiriridde mukulu kuvaayo oba oliawo asobola okuba nga awera ennemba n'abakulu baneeno. Frederick Ruhindi tukimanya alina influence y'amaanyi mu gavumenti eno, yaliko minisita abaddeko special envoy kwegamba eri muntu w'amaanyi oba oliawo wandirowooza nti asobola okuinfluencinga buli kimu, naye nga essaawa yonna tusuubira nti Alex Waisswa Mufumbiro n'abalala bangi nnyo bagenda kuba nga bateebwa kubanga baba nga basobodde okudismissinga omusango gwa inciting violence. That means tebalina bukakafu whatsoever bumusiba. Kimu kubiraga nti ne guno ogwa unlawful drilling gujja kumala nawo gumugibweko ku basajja abakoze ebikolobero mu ggwanga Uganda abassa abaana abakutta abakazi. Twewuunya lwaki bano be bagamba aba unlawful drilling etalina nagwe yahaminga yadde whatsoever bakyali mu nkomyo. Akategedde